Kyosinga okwagala? Kyosinga okwagala ki? Enkoko. Manyega ajijja waka. Amanyiddwa wazijja katagisibye. Yagivale mu katale. Mbeningenda mamugafa gukora enkoko yamwe. Nasangana basajja ate bali mugangu nyibire enkoko ate okugaruka mu. Mama kama wajijeze kyeyagala kyokka akazente no munayi sinzibe iramu kuzoka ngibiye bali mazemba twali muka bado tunakugaane twala wojije manyete sinzibe kigwe era na nyumba leta mu nkoko bazizibe ko zona zibyo mukane ku cyaro nkoko zona zirige bazikwata mimwana ori ata bagenda nazo kazanyagana ngende manye nkoko ddala giye ye yagirunda akola ki Gwe mujje wakati. Omusanzeewa. Amusanza omukona lye mu mpawo mu benkima. Ngakutte enkoko. Ngakutte enkoko. Enkoko zona ziwedde maminze enkoko zange ziwedde. Awo wafanda awo ensula awo waggulu awo mu benkima. Enkoko sikyayina. Sitakola ki? Bazitwalira mu bukutiya bazi. Oluzitako ne zifuluma. Nawe bakola tutya? Nino sinsibe. Embata bagijjawa. Sina magamati mubbi. Antwala wakanga be ajije waka. Zibaje simane enkazi. Atwala jinze kakasenze muleke. Sympathy. Wauli anti Senafe tukute. Pastawa kwata abye enkoko era ye yabbe embata za. Sina moyija bali kukyalo. Ochitege. Dara tunatuuka. Ya atuli kumpi tugenda sala mbusazi kubo tutoke. Tugende. Nengo mvuka ndoza si mubbi ye. Tetuna kumugamba ko nti mubbi. Wabala kye neewunyiza enkoko kugikwata nga siki. Sinsibe. Enkoko ennunde yawaka. Kata olaba wolese pichi wenyini. Twaga maduka abiri. Nyumba eddaka eyo liko zibwe zikuna zibazimba. Enkazi genzi kunzi. Kale. Mama tugende. Tukyalunda. Olugita tugiraba. Kino kyo bakiyita batya? Nakuwadde mpawo. Obubbi bw'ebinyonyi buyitiridde. Omanyi ebbanga ly'omalango otoba nayo. Bakwata empanga zange ezo. Ennaku ezo. Muzeeyi, oba gwe bakuyita ani? Salompas. Ani? Salompas. Ku kyalo kino okola ng'ani? Ndiko teka defense. Kyalo kuno. Kumala buli ogwaba enkima. Kalutukiza mulimu gwo. Tukiza mulimu gwange. Nga defense ku kyalo. Ala ku kyalo kwempangalira. Kuno. Njagala kakasa. Ozaba kabozera bawo. Kyo nga bagitutte. Eno. Nga baginya kutodda. Mulimu kwe Wagikwata. Olad. Atwetolozza. Bano be batutwalira enkoko. Bano Nzidi mulunzi wa bisolo wa binyonyi. Ne bw'okiteera wano ewaabwe wakyo kiba kimanyiyo. Wagita wano sebo okutuuka gyagijje. Etuukayo kuba babeera ku kyalo kyayo beemanyi weesu. Beemanyi weesu. Paka yava eno n'egenda eri wansi. N'egenda eri wansi y'omutango gy'abadde. Anti abadde agenda. Ng'alagawa. Zonna ziwaddewe waffe. Koko zange zonna bwezityo musaizi. Sebo era bwe tuba tugenda wali ewange ogenda kulabawo nkulage n'ezo endala ze nasigazaawo kali ze nsiba obusibi. Sikyazita. Bazisuulira kasooli, bazironda. Basuula kasooli ne balonda enkoko. Enkoko nebanga eri mu kulya. Genda wano wachalisiye. Olabe bukoze n'akamugunde zifaanagana n'eno. Simanyi sifaayo. Ate ne wakasiye ne liyo yokka n'endala gezi. Nti gwe twala. Onto wange ogenda kulaba. Nogaana. Tugenda paka waka. Batugenda waawo bawa. Ngomaleka atwetolooze. Ennaku 3 bakakwata embata zange. Omanyi ekitegeeza? Ennene. Mukadde bakujja na ku bibyo. Okinuulira gye batwetolozza tubadde wali.
n'atuyisa eri n'atugirako wali tusala ekisigire seeri eri mukadde 5 plus kino kyalo kitwala kino gye tuliko eno bayitayo batya ssebo nakuwadde empaawo ndowooza olabye kyokka tubadde wali tuva wansi wali ku mpaawo tubadde wali nga metima kitegedde kati tuzze paka eno naye nga tuba gye twetoola bwetolozi wali atuwa ebisolo kubanga era ekidduka kibadde kikola ki kituukawo nyina twetowooza okitegedde muganda wange munnamawulire bwe nabadde tukyali ku piki saakugambye ntwetoola twandiyise eri emabega siwe wakyogedde kati ensobi temunnenyanze kuba nayogedde nga bukyali enkoko eva etya eno nekeri wansi tugende ondage ne baganda baazo bazze bakwata ebintu byange bateekawo gundi kasooli ne babitwala nezijjanga ezizza okulya zijjanga ezizza okulya bo ne bakwata ne batwala ate naffe tulunda kufunamu byebisolo bye tulunda tuweerera abaana tuddayo wange mu kikomero ogenda kulaba kimeno nga zisirirawo nja n'okuzita alunda bulungi nnyo embata zange nendowooza ngenda kuweerera abaana naye mubadde ojja fiizi bamanja na ssente z'ebibuuzo omwana wange wa P7 siyina yadde 10 n'ekyo obadde ogitwalawa enkoko nziguza Muzaffaru kuba tuzijja ku kyuma nsaidi ze ye Masindi kyebatulako obwana bw'enkoko eno nga tuzitambuza uzijja eno zimala weeks emu oba mwezi ngeno nga tutandika zitambuza naye naffe tuzisuubula busuubuzi Katonda nsanze nga njitwala wa Muzaffaru ako kuŋŋamba mbu njijjeewa nange kwe kumugamba njijjewaka nangamba tugende eka kati nange kyendikeera mbatwala waka okuva enankuwadde paka wano obadde nankoko emu eno yokka n'enkoko 2 emu ogitunze ogitunze sente meka nze omutwalo gumu n'ekitundu ate eno ya mmeka naye 3 kitundu bakuyitaani bampita tumwesige Charles oli student osoma nali nsoma naye kati kuba bana badda ku ssomero siddangayo ensobi yagikoze dda Ate- gavumenti yejjeeredde tomufulumya naye ensobi yagikoze dda yabbadde embaata zange ate ensobi yagikoze atya ensobi ogiwuliddewa agamba atya nti nno abijja Masindi ng'essaawa eno ali nankuwadde anti agamba gyazisuubula n'azireeta eno omuwulidde agambye emitwalo 3 kitundu enkoko emitwalo 3 kitundu kikubadde tutulula enkoko eyo obunene bwayo ne kilo zerimu ye 3 kitundu enkoko eŋŋanda empanga enene buli ndowooza ye waafuniramu tekisoboka oba ofuna otya nga togijja ku kyuma emasindi n'ogireeta eno Maama wo gy'ali, ate nebeerawo oba wiiki emu taliyo? ate n'ogifulumya ogitwale mu katale ogitunde yandibadde ya sente meka yalibadde ya mitwalo 5 ekitono ennyo kuba nkoko ŋŋanda ate ennene ogira eri mu kilo 5 plus nanga mpa embaata zange ziri ezo ate nga mpanga nze tongwadangako nambaata bakwatidde waffe Leeta. waliwo eyeebuzi gyonkutte nazo tugende wakabagamba nti kyogamba nze nvudde wansi eri kati akonoba okawa sente nokabala sente meka kali akakokolimi kaako nze nyina emmotoka Land Cruiser esobola okugenda paka wa Masindi ate awo ennya meka dizelo ekyo nenyinza okunya emitwalo nga 15 tuke Masindi tulabe enkoko gyazijja ku kyuma tukomewo naye tukakasiza nti enkoko ezo tetumukutte nayo sinzibe muze ewulo ono nekikukozesa ekyo ki ekinkosa ekyo bukakafu nakukakasa nti gavumenti etuyambe bakwate ku baana oba bazadde baganye bakwate ku baana abaana basobole okukola kimanyi nti okusoma ebinyonyi bibbibwa n'okubeera nga mutuufu birungira mu nnaku na nyiike ndowooza tutuuse nina akabadde kegenda omukola kakasenge enkoko yawa tebo tubeera togenda wa anti wa tugende nakige tugende bakumazeeko emirembe
N'ogamba kanonda akabata kanonda enkoko nkuŋŋaanye. Bagene endala mutuufu gyezija zirina zirungi. Enkoko ennonde tebula taata. Olwagirabwe ppa ng'egenda waliwo wange. Ng'egenda waka. Waka. Era bwe tutuuka ewaka agite. Egenda kuyingira buyingizi mu kikomera. Zange bazibba n'enzikwatira kaleerwe. Kaleerwe. Wagikwata otya? Wagikwata enkoko ttaano. Naye omanyi tekiniki gye nakozesa. Nabagamba zino enkoko zange. Tuddeyo ewange. Nga tetunatuuka na waka. Tubalewo ndowooza ekitundu kya mayiro tuzite. Tugende eka. Bwe ziba si zange tezijja kutuukawo. Mu ddakiika 15 enkoko zaali zimaze okuba ebiwawaatiro nga zituusewa. Kitegedde ekintu ekyo. Nze nasobola okubeera nga nkendeeza obubbi bw'enkoko mu kaseera. Bali bazitunda sente mekameka wasengira ku mudaala. Ng'alamuleera esatu ena. Nemugambye enkoko yange zitundire. Okulunda tebakukuggyemu bano abasajja ababba enkoko. Ate kati okulunda njagala kufuna wantu wagazi wali gazeted. Nsobola okubeera nga nteekawo ebisolo byange n'obulungi nga bw'amaanyi olw'ensonga nja kuba maze okufuna security emmala. Naye nga tukyate enkoko bwetu. Tewali alina nkoko. Nga zino. Kali eya white ya meka. Eya white mitwalo ena. Kuba nkoko nganda mpanga. Buli bwe bwebiri ekitundu. Obwo boolabo. Ongamba otya bibiri mu kilo 5 plus. Neto kulaba nga tuli mu muzannyo ali mu gutu guwanvuya. Kulaba nga muzannyo ngemu. Katugambe olusalamu wali tukola ki? Tutuuka. Twakatambulira mayiro mmeka si 2 twatuuse gye tulaga. N'okuko wankoyi ntuyanyi. Lwaki twagala kakasa. Muleka tubuzibuzi. Gwe wuyo nsoko omutunuulire naawe. Soko tunulire embeera mwe tuli. Naye omukadde alemeddeko. Omukadde alemeddeko lwa nsonga emu nti yakagwa mu ki? Mu ddayirema y'emu. Embata zimutwaliddwako ennene zino zikabeddwa. Sukulu fees mwabadde amubala kuba buli mbata bwe wagambye nti nno ogitunde essaawa zino. Ezo embata ennene kilo 5-6. Ebeera mitwalo nga 7. Owulidde? Kale embata 2 si mitwalo 14. Bwe banga registration ya mwana wa P7 abatagimaze. Abatatuule moko kituufu. Kati ali mu bulumi lwa nsonga eyo. Singa twagenda kidduka twasobola okufumiitiriza n'otegeera ne wagye tuvudde kati. Simanyi sijjukira nayo. Gye tuli simanyiyo. Leka tumalirize omunyago guno tugugguse. Ale bisigadde y'anaamanya. Ebigere tokyasobola na bisitula nkulaba. Ikira nagejja. Nali katono. Kati waba tugambe nti waba abadde agibbye n'adduuka onoosobola omugoba. Omuvubuka. Ate kati nga gwe munnamawulire osobola okumanya nti mutuufu ensonga gye tubaddeko egguse. Kuba ensonga yonna bw'ebanga egguse amazima gavaayo butegeekweka. Kituufu. Gasobola okukeerewamu n'oluvannyuma kola ki? Gazuuka. Mu mbeera ki ebbanga tekitwala amazima go gasigala mazima. Magandi agenda kudduka. Magandi agenda kudduka. Watuusa wali n'agitala ngamba gigobe ne mugoberera. N'atuuka wali n'abuuka. Owekitiibwa kati ndowooza okakasiza munnamawulire nti amazima gamaze ne gakola ki? Ne geeyoleka enkoko ogiraba yiino. Nti mu butuufu amazima ne beewaka bagaluddeyo. Ne gakeerewa mu bukeereyi ne gaba gajja kufuluma. Mama soko gye. Omusajja amaze ebbanga atubba enkoko. Kati enkoko eno osobola ogiwala emitwalo 3. Yiino naawe girabe. 3 kitundu. Yiino erina enkoko eri mu kilo 5 plus. Tugende ne gyagimbe tugizzeeyo kubanga nnyinza n'okuba ngimanyi. Weesula eno. Obadde nkugamba omusajja wakuddukako. Nkugamba ensa zirina bwe zita enkoko zange zonna bazizze zibbiba ziweddewo. Agita. Bwe mutuuseewa? Awo kadde. Ne mugamba gite. N'agita ne mugamba gigobe egende ewaka n'agaana. Bw'agaanye n'enzija nga mugoberera n'atandika okudduka n'ekuba enduulu. Era okuba evudde wali mu benkima waggulu. Tugendeyo. Wangi? Enkoko eno tokuba evudde mu benkima wali waggulu. Okitegeera? Kati njagala okakasa olwaleero nti nze ndike amaanyi agasobola okulengera ewala. Gwe mutegedde otya mpozi? Andi kakati olw'okuba nti Katonda yanteekako ekisa kye ndiko n'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda nsobola okumanya omuntu omubbi. Manya nayo kuki? Ku piki. Nonsaba nkutwaleko. Nkugamba owange sooka oleke mmale okudda awaka ewange kumpi nnyo nziggyeyo ki? Jaketi njambale.
olw'empewo oŋŋamba kale tugende tutuuka mu kkoona mu b'enkima ng'ewafande nsanga ow'enkoko agikutte nkugamba sooka oleke muvubuka enkoko ogijjeewa enkoko nze zentunda njitwala wa muzeeyi musisi akati muzeeyi musisi enkoko yazitutuma enkoko yazibatuma je muzirunda kuvaawa enkoko tuzijja masindi ku kyuma bwe tuzireeta zimala wiiki emu ne tuzireeta awaka bwe tumala ne tuzitembeera eno enkoko eri mu mitwalo 3 tukwate kubo tugende mu b'enkima enkoko ate kuba tumasanze afuluma eyo gye yavudde ne mukadde omwana akudduseeko ati omubadde naye nkulese mabega ne wabyeko enkoko ne mbagamba mwanguwe omwana agenda kudduka ne mulemerayo kati omusajja abadduseeko enkoko ogenda gikolera ki enkoko tuyitwale mu baseewo wa ssentebe wali eri wali wa ssentebe wali wa chairman ewalubowa bwe tumala ogenda wali mu b'enkima nendaba nga si yaawo nga si yaawo tugitwale wa chairman tugiteekaawo naye n'ekifaananyi bajja kutiraba kati mujja kumulaga ekifaananyi ekyo bajja kutiraba gwemakubako enkoko mmeka babeeri nze sinze babba enkoko eri mu kilo 5 plus ekiyumba kyonna bajja ne bakiyoora tumadduseeko ne bakiyoora kyonna ekiyumba ne bakitwala kinkoko zina z'amaggi batya naffe tunoonya wano enkoko enkasi bagitutteeyo batudde naye kati tuba tumaze wiiki emu nga tunoonya wano enkoko zino nziyina nasalawo kuzisiba zibeere mu kikomera muno ewange olw'ensonga nti zibbiddwa nasigaza zino 2 nga bw'oziraba waneeyo era nazo mpanga kuba bwedde akugamba nti enkoko nziyina gyeziri nga tokkiriza nti enkoko nziyina nzirunda kati zezo mbadde mba nazirekera ku muceere wano mu kikomera wewange wano wembeera wempangaalira enkoko zirabye nti nziyina si bya musajja ajja kwesoma nti musajja talina nkoko kati taata tusobola okugenda ewa waggulwe nakkirira ngadduka tumukutte netumutusuza enkoko atutambuza paka eri waggulu nedda baaba sebadde enkoko yeeyo atubba enkoko zonna azimazeewo owulidde paka wetugimusuuziza mami yafulumye eno waggulu saidi kyolowooza batunagiteeka ku kizindaalo wano mu mpaawo banagiranga enezulwako nyiniyo ku kizindaalo we balangira enkoko mu mpaawo omwamukyalo ono yakola ku kizindaalo bebalanga ebabibuze bebalanga ebiranga ebaletako emirimu n'ebisigadde tuleesa enkoko eno okubeera nga agiranga efurikweko nyiniyo nebakinaba gyetagisa kugiranga yana ku 2 oba 3 ajagiranga kuba enkoko ebbidwa wano mu kitundu wano mu mpaawo tena wala wevudde era omubbi bamulabye ng'aveeyo wansi nayo tetumukwatidde eri ng'ewafande yona olwekiro togiterese waka nga tegiterekako olwensonga ti kino kizibiti sisobola kitereka kitali kyange waka wange olwo nange mba nfuuse mubbi ku kintu ekitali kyange owaye mugenda giranga era sebo uno nkwata sente nzimusimba 2,000 alange enkoko eno bannanyini bajja kujja bongereze kuno nze nkoze paati yange bajja kujja kuba bawo munkima nze nkoze paati yange bongereze okwo enkoko yaabwe eri 67